Bitfama Chenda mukaga katonyeze 3 Kampala nechenda mukatonyeze 0 Masaka. Amawulire gakusomera John Mark Segawa Akakutusibwako White Star Magic Detergent sabuni wobunga tukuza. Mu mawulire g'enkyaleero omukulembeze w'eggwanga munnamagye yaganyuka Dr. RO001 Ruhembo gw'enjula ogishajjeno Yoweri Kaguta Museveni Sava akiikitibwa habulwa jjalo kongogolanya lwino asabye abakulembeze b'amawanga ga East Africa kuli Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, South Sudan n'eggwanga lya Democratic Republic of Congo bafube nnyo okulaba nti bakolerera okwegatta okw'ettundutundu lino okwongera okukitundu okukiwa amaanyi awamu n'essemazinga ya Africa okutwaliza awamu. President Yoweri Museveni tibwa habulwa okwogera bino abadde mu kugulawo ekkolero erigenda okuyambisibwa mu kukola eddagala ery'enjawulo omuli n'eryo erijja okuyambako ku bulwadde bwa COVID-19 wali mu bitundu by'ematugga ng'abadde wamu n'omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga erya Kenya William Ruto wabula asabye abakulembeze b'Afrika nti okwegatta okwa East Africa kijja kuba kyakulabirako nnyo ne mu bitundu by'eggwanga ebya Africa ebirala ekijja okuyambako ettundutundu lino ogenda mu maaso. President Yoweri Museveni agambye nti ye nga tannagenda kulunda nteezi ng'awummudde obukulembeze alina okulekanga East Africa yeegase ekintu ekijja okuyamba ennyo enkulaakulana awamu n'abantu okukyusa embeera zaabwe. Waliwo ekibinja ky'ababaka ba Parliament abasabye Ministry y'ebyobulamu okuyita mu gavumenti bakyuse amalwaliro gonna ag'amagye bagafuula ebifo omugenda okujjanjabirwa abasawo abafunye obulwadde bwa COVID-19 nga bali ku mirimu. Ababaka bano nga bakulembeddwamu wa Kibuku County Herbert Kinobere bategeza nti ebikumi n'ebikumi by'abajjanjabi wano mu ggwanga bagenze bafa obulwadde bwa COVID-19 naye ng'obulwadde babufunira mu kujjanjaba abantu wabula n'agambye nti singa kiyambako amalwaliro g'amagye olw'ensonga g'amaanyi gajja kujjanjabira ddala abasawo bano n'abali ku mulimu bategeere nti singa babeera basaabanya olumbulege bajja kufiibwako mu ngeri y'enjawulo. Ye ombako omukyala owa district y'Emitima Juliet Agasha asabye gavumenti okwanguwako ennyo ejjeetaasa abantu abali obubi naddala abaakosebwa ennyo omuggalo nga tebannafa njala. Ombaka Agasha agambye nti abantu basiba bagobagana ne poliisi mu bitundu eby'enjawulo naye nga bano bagenda kunoonya kakuza eri omumwa naye gavumenti mu kifo ky'okulindako ku nteekateeka zonna zeeyagala okukola bwe beeremereddwa okubituukiriza ebisuubizo ebyo by'okuddukirira abantu waakiri abeetegefu okudda mu byalo wentambula bagende. Ye meya ow'ekibuga ekya Kampala Central Salim Uhuru Nsubuga era ng'ono ye ssentebe w'omukago w'ekibiina ki Uganda Professional Boxing Commission agambye nti gavumenti yandibadde emudduukirira n'eyambako abakube b'eŋŋoomi ba boxer abakoseddwa ennyo embeera y'omuggalo nti bano basiba bagumbye ku ofiisi ye. Uhuru yabadde afuna akawunga kirezoera ddala baaga 200 okuva eri wa chairman wa Zana Boxing Club n'agamba nti awaliriziddwa okwekubira enduulu ewa Ssaabaminisita Robin Nabbanja okulaba butya bayinza okumudduukirira mu mbeera eno. Banaffe agessaawo eno bwegato begagenze tubagaliza olunaku olungi n'okukola obulungi emirimu gyammwe nga mukyatuwuliriza nze John Mark Segawa. Entebereza y'obudde musisimuka BTFM ekintabula ky'omuziki ekisinga katulabe Luwera anasiba atya ku makya agenda kuba wakidedde ekyanamadala naye nga tusubiramuko akakuba akasana akajja okuba nga kayitamu mpolampola naye nga n'ekidedde bwe kyeri Senkuuli.